Balonywa. Jedabiriyo. Juma waswa balonywa. Juma waswa. Gwe. Jikonkone. Nedale. Bigenda kunsasuza omwezi guli mukugwako account yange sinala ka message. Jagira no musajja agenda agambe Smith invoice. Chu. So I came out and I told you about Otawa Mwana Mlenzi, Uncle P, ne Mwana Mlenzi, ne bana balenzi Yuga boys, these two young boys, okay? So what is going on is bana bavubuka bambi bavene bawa endowooza yawe, like everyone, like the constitution ewa buli omu entitlement, freedom of speech. Now endowooza yawe kulimba lwa money, I want money, why you want money? Or Uncle P? I want money, ne Koshens. Or money, ne Koshens. Remember they have another collaboration about remix, or what we call fake Gaza, Jose Camille ne Koshens. So, literally Koshens, when Koshens came into the country, Mayanja family ya Kolachi, ya mwefuga, which is okay, because nanimo governor, ne Mbalaba. Opportunity. So, other artists didn't really get a lot of opportunity to hang out with Koshens, okujako achi, azao. So, Yuga boys, bava ne bagamba, Olimba lwa Pallaso ne Koshens, fete lutunyumira. Lubulamu, era tulowooza singa oluyimba olwo, anko, amanya, fiki gaze ya lutuulako. Rwandi badde chibeta singa Benigante yalutulako rwandi badde beta singa Mudra singa Alien Skin netubagamba why baba machinga energy netubabuza lwaki dobozi ya Pallaso mu luyimbo lunenda this is not bad energy tebakomya ko lero bewolereza nebagamba nti nno bali bayimbi balagane Uncle P muyimbi wa R&B so nako lwalero bewolereza netukutuma ne bewolereza kiche wajjeyo bewolereza ngabagamba batandise bwe bati kale fenno bolaba tuli bafani ba Mangu Pallaso era that is another way of okitegera okukakanya anti kaba katengo bakomye okwo ate ne bakuba Olimba lwabadde lubulamuko katini lubadde lubulamuko nnyo kitegeera n'agamba nti ye nga fani asobola okuvayo nakamanyiko kimuleka waba settings bakube Uncle nedda bambi kumanyo settings saba settings ko wadde babadde babyeyogerera era ogenda kuboolaba tebakomye okwo bagenda sebo ne beewana nedda kansoke malayo lwa Uncle P lwakimbuuka munnange bagambye Olimba lwali lubulamuki nnyo era bonga abafani basobola okuvayo ne babako kyobogera era omuntu yenna ng'olyeyo okera enkya n'oyiiya osobola okuvayo n'ogamba mbunoki n'obabuuza munnange wa okitegeera baana bo bwe baabuuza bebekulu abo batugambye essaawa ne bagenda kuba otu wali mu London ne tubagamba ani abatwala Mati B kobowa si Mati B ate naffe fatulirako ifatuvimbamu nda kankubuzeeko otwane ageno gisoka because twade tugane fik fameka no kukivulu kya ne Wike Benda kukivulu kya fik fameka n'agamba guno omwaka ayinokuba hit egenda okusala Africa agene mu otu Yuga boys bagamba otu Kenzo ya biva anayogerako ku otu ya sule na twakoma gundi wano ali mu nsonga za katali wano bayitawo batya wano Serena kabulamu tekawuliramu ddala tekatuula bamu ebyo zi kale tekatuula wote omunyizika omulungi wabeera tekatuula yatandise ne disrespect mbodi z'amapiano wannabe we are okay to give an opinion we can say their music is not good kiri fine tujja kukubira simu tugambe muganda ffe obadde oyagala kuongeremu oba oyagala kumpayo kate bekulu we yavayo n'agamba abaana abo bagwira oluyimba tugamba this time tetwagala tugwire tuweyo supporting tusobole n'atuwa kamera tetunagendayo tetunagendayo tubeera najjeera abeera kiwaatu naye obudde tetunakola ki tetunabufuna era omukulu saawa yonna tujja era bwe tunasanga ng'ebyuma tetusiimye era tujja kugamba bebekulu yagamba twagwira akadongo twakkiriza tetumugamba owaayi kati kyekibulamu omusajja oyo wantonda naye ffe ate we twatuwuza opinion yaffe tugamba akadongo kabulamu obusungu gye bwavudde tetugamba namwe mulina ento ffe tetusobola nakola n'oyo naawa yagwa kyekimu ku byaleetedde oluyimba okutanga tell me I'm not no yagwa Koshens okimanyi mbu banana already abadde munene banana was a big song temulowooza mbu ate simanyi Koshens mbu yalufudde olwawadde maanyi kale bakola oluyimbi olubi n'omuyimbi omulala eyagwa n'omuyimbi omulala eyagwa bombi babiri bonna so kati
What do you expect, brother? I don't know, big up Dr. Jose Camilo. That guy is talented. Champion, you know? okay. Sibuli alimu bufuzi mbuno is meant to be a leader. Lwakuba taata we is yalwana, kuba taata we mufuzi oba mukulembeze. You get the point. Kabagezi bokako, eh? So for brother Pallaso, he could be yali misled. Nera tumuyoza nti asobodde okuyiya abana Uganda. Mbeera yonna ne bakkiriza ekintu. Aba sometimes omuntu ayiye bayiye na Uganda. Era boy. Goyimbidde emyaka egyo gyonna wamuwawulidde kwe Kenya nga bamuyita yasyalinze Kongo agenze Kenya oyimba. Omuntu atanyigira ebyo. Kamilioni tomulabe nga agenze ne Kongo. Omuntu atayiya buyiya tanyigira nga bamugambye kai talented. Taikola ebyo. Kyangu nnyo. Omuntu nga talented bw'ongamba nti gwe kyange ekibi nga nkugamba katukoze tutya. Interview eno muginotinge. Wana itawe emyaka nga tubasharingiddeko nga tuli London seno gye batwala abantu mabaala n'ebeera y'abana Uganda 10. Nga si bubala. Leko mubala muno abana Uganda babake 10. Matibinga yabatutte oyo muveka ate. Abona baveka ate no fa bagenda bavimba. Nesazi no fa bavimba. Saba bimbisa pfuna. Aine nyimba mosanvu ku alubamu yefa baziwandika sebo asiba mu Grammy ali eyo kitegeera. Yeyagala. Mbunzo wa Grammy anoonya. Atoyo gai yakola n'abana Uganda bangi wane nyimba. Buli omaloza agenda anko bebe zile nyimba nga musanvu. Nga buli omaloza. Kainalo yataya tugamba their songs are bad. Nekagamba man you are the business. Nekagamba you guys were the business. Nabagamba get on board to netumugamba naye ate nawe obulamu.